kigudde waani. She can play with both legs, right and left. Tiimu y'eggwanga ey'abakyala ey'omupiira ogw'ebigere The Crested Cranes etandise okutendekebwa nga yeetegekera okuzannya omupiira gw'okusunsula amawanga ganaazannya mu mpaka za Afrika ez'omwaka 2022. Omutendesi George Lutalo ng'amyukibwa Edward Kaziba bayise abazannyi 27 okwetegekera omupiira ogusooka Crested Cranes gwe banaazannya okutunka ne Ethiopia ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno ku kisaawe ekya St. Mary's ekitende ate nga bakuddingana mu ggwanga erya Ethiopia oluvannyuma lw'ennaku 6 okulaba kanaayitawo okugenda ku mutendera oguddako mu kusunsula. Abazannyi abayitiddwa ku ttiimu eno kuliko abakwasi ba ggoolo Ruth Aturo, Daisy Nakaziro ne Daphne Nyayenga, ate nga abalala abayitiddwa kuliko Viola Namuddu, Rhoda Nanziri, Fiona Nabumba, Leticia Nabosa, Joan Nabirye, Fazila Ikwaputi, Hasifa Nasuna, Sandra Nabweteme, Spencer Nakachwa, Fauzia Najemba, Shiba wamu n'abalala. Uganda tezannyangako mu mpaka za Afrika ez'abakyala era erwana okugendayo omulundi ogusooka. Salina Sifu yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.